nze nali ngenze nange okulya lunch. Yes. Namusangayo ne mwami Ham nga batudde. Hamis Kigunda. So bali batudde nga banyumya. Nze ne ningira ne ntula ne ndya okufuluma. Nengamba ono si full figure. Nengamba kangende mubuuzeko. Ne mugamba nyabo jebale. Ebe full figure. Nangamba nedda nze sister we. Nateka mu jokes obo Kitegere. Then mugamba nsobola kwatako video nawe. Nsobola kwatako kifaananyi nawe. Bambi nava ku table ye abadde atudde. Alya natulwa nange separate. Ne tukwata. Toyanza nyo toyanzege kwembozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kundaba yona gyosinzira okundaba. Olunako lwaleero nsinzidde wano ewandege ya Mystic between sex salon. Yes, we tuli ku salon wano, salon ya Kabinyo. Ekifo kya mulembe mubali kola kifo ekifo kirungi kiraba ekifo kya maanyi nnyo abakyala abakolako abaami njala makeup foot scrub abalina encaca nabo osobola baleeta wano ne bakola foot scrub abagole bonna tubakolako tulina mobile tusobola n'okutambula ne tujja mpozi bakwita mwami Mayanja Mr. Wagwan olinayo omukolo oyagala tujje tusobola kujja eyo bageni bo ne tubakolako tebetagisa ne kujja muso tukolirako ewaka gye tuli oba ono ku saloon ate ku saloon by the way tulinawo ne accommodation odo kimanyi oyo labyeko saloon ne accommodation abantu basobola okusulawo tulinawo okusula nti bwe tuba nga mukolo gwaffe gwanja tugenda tusookera mutukoleko nnyo ku makya tusula waneeno mukale namutukolako ne tugenda ku mukolo. Yes, accommodation wali ne breakfast tuba tukuwa ku macha. Wala byako saloon chi mu Kampala ngina accommodation. Ejiro mutade ku level. Accommodation ojira ku fee ya mviri tosasula. Tosasula. Are you sure? Yes. Oh, ate na salon olaba tutunda handbags, skincare products. Bishinjanjawlo. Byonna we biri wano. Byonna. Okay, kale. Muhammad Gwendi naye tuze tuwayemuko. Bawa full figure tuze twogeremuko ku mboozi wano tewegana full figure full figure kyali wange era kyogamba mu kyalo wange era nze ekindese wano abantu lujja babadde babyogera nga bagamba Muhammad because full figure teri amanyi bbaawe kyekisookera ddala era abantu ab'enjawulo babadde boogera bulujja ebigambo nga balowooza nti gwe gwomu nti yeggwe because you go full figure okusinzira ko video circulating ku TikTok ne muloza nze bawe ndete munsibya full figure manena kuzina sibanya abantu full figure just chali wange she's a good friend just tutulamu ne tunyumya ne tulya ku nkoko fena Muhammad sagala njagala togere ebigambo nga abantu batulaba because abantu abatulaba bamanyi ebigambo baba bamanyi ebintu mbadde njagala bwetuba nga twogera ebintu ebituufu okitegeera because abantu bavuddeyo ebbanga lingi ne bagamba nti gwe ono beeyagala ne bavaayo ne beegaana ate oluvannyuma ne birabika nga ddala byali biki nga byali bituufu naye bifo nga tetunaba kugenda mu nsonga y'obutereevu mbadde nsaba osooke obuze ku muntu atulaba omweyanjulire tutandikira awo banange abatulaba mwenna ku mukutu gwa mwami Mayanja nze Muhammad Kizito nedira mamba ne Kizito olijjawa Kizito of course nazaliwa wano mu Uganda wazaliwa wano mu Uganda yes kamba gambe about me nze nazaliwa wano mu Uganda yo Busoga Jinja nursery school nensomera primary 1 to P7 netujja nenzija wano nensomera ku Nakivubo Blue jimanyeyo Nakivubo Blue njimanyi yes then secondary school nentandikira senior 1 paka senior 6 Old Kampala SS Old Kampala SS so wenkuze nga n'abaana bana Uganda nsomera n'abaana bana Uganda si bayindi b'abazungu manyi ezo somero ziri loko nnyo Nakivubo ne Old Kampala so somero nzisoogera nga ko luzungu always naliva natural speaker so bakyali bange ne basalawo bantume erinnya Kizito ne basalawo ne bantuma erinnya Kizito ndoza from P4 kati paka kati linnya likyankutte bantu bamanyinga Kizito era ne bamubuuza Kizito weddira kingamba mamba kabiro muguya mukulu wa kika gabunga n'omukulu w'ekika w'omumanyi ate okutambula mu ng'Omuganda of course bagamba kutambula ng'Omuganda olina kweyogerako jjajjawo tatawo byonna sobola byogera byonna naye omulundi ogwasooka nze okukulaba kyanneewuunyisa nnyo okubanga Oluganda olwogera bulungi nnyo mukyala waaliwa mukyala wange gwotera okubeera naye
ono muzungu si mukyala wange just kola content naye kati abadde Germany yakakomawo naye kati naku zino wakomyewo tubadde tutandika kukola content fenna tubadde tukikubira wano namuleta ne wano ku saloon walaba envidiyo twamukola weyanyirira so kati tukikuba ne video yange nga 3 ziri zonna nga total zibaze total views ziri ku 3 million views olaba bana Uganda batumatira nnyo kasita balaba muzungu nga kinkoze byobutamusanga wano tujja muyita next time olaba bana Uganda banyumirwa nnyo okulaba ng'okola videos mu Luganda okay babeera interested nnyo naye Oluganda luno wali yigotya katika kubuuze go omanya oluzungu lwogera luzungu ndumanyi n'oluzungu lwangu buli omu kulutegeera naye Oluganda n'Oluganda lwangu of course nkugambe nkuze n'abaana bana Uganda so it is easier najja wano kuva Busoga nga sirumanyi nga njogera broken Luganda nga ngatamu n'Olusoga naye kati Olusoga nalwerabira kati manyi Oluganda ekitegeeza n'Olusoga wali olumanyi oba olumanyi nali lumanyi nga nkyali eyo munasale naye we najja wano nalwerabira sikyalumanyi nze as we speak nyogera nga nnimi 6 kambuuze maama wo yaani ne taatawo bani abakuzaala manya gaabwe Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe osobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mama wange bamwita Anisa Rahim tata wange bamwita Rahim Yusuf naye tata yafanga nkyali muto bonna bayimbi yes bonna bayimbi tekuli muna Uganda so bantu always bagamba Muhammad amanyi Oluganda kyabika muzadde we mu Uganda oba ki nedda bonna bayimbi bonna bakulidde wano era tata jjajja bonna baliwo wano biseera bya Idi Amin ojjukira tebagenda basigalawo wano we bagoba bayimbi bo basigalawo anti bo balina mpisa nungi mu bayindi so abo babaleka bali bonna abalina mpisa embi babagamba mugende so basigalawo ne bazaala taata biki naffe family nange ne banzaira wano so basically nze nange sigenda ngayoko India oba wantu wona so nkulidde wano Uganda. Yes, obulamu obusanze otya e Uganda? Yeah, of course obulamu bulungi sobola kulaba weather climate weather nungi singa nsiza wabwerwe bakuzalira wano wali ogenzeko e India? Nkugambe sigenda ngayoko ate sagala gendayo kulwaki simanyi ani gwe manyiyo kulidde wano eno ensi yaffe obadde okyambuuza mbeera ya Uganda mbeera ye Uganda ogiraba Uganda enkuba etonyako omusana negwakako climate nungi singa nsiza abazungu mubeeramu snow biki oba nsiza Abarabu musana mungi ate kirala hospitality y'abana Uganda nungi bana Uganda basinga abantu balungi and they are so welcoming baaniriza abantu so nze bana Uganda basinga sibalina mu buzibu nsobola kugamba 90% of Ugandans balungi osanga mbali ba 10% abakugamba dayo wamwe kimye kyono so most of ngati nabera batambula ogenda te mu nsi endala batambula ne kubanga bogenda India na Uganda gye bali bangi ate olaba ku TikTok akuvuma ali mu kiyumba ali mu kiyumba ate nga ali mbuwalabu mu kiyumba ate nga avuma gwe yawuzaddayo ewamu naye nga te naye gyali siwaabwe. Most of the Ugandans bantu balungi they're welcoming everything in Uganda is okay good twinane peace stability tosobola kisanga mu nsi ndala sindala mulimu demonstrations mulimu strikes mulimu hunger famine naye Uganda almost everything kiri okay just olina okufuba nnyo okole hard work tukaba bwavu naye bwavu tebuliyo ono Uganda erina resources zonna Uganda tewali bwavu tewali bwavu resources buli kimu tukirina
ate wano Uganda sente zijjudde naye just gamba abantu tebamanyi ngeri ya kuzinoonya. Yes, then ne bakaba bwavu simanyi economy. Muhammad, okwatagana otya ne full figure because abantu bamukusibako nnyawo nga bagamba gwe ne full figure mweyagala gamu ne bibeera bingi nnyo wamusanga wa? Banange full figure nali ngenze kweyo hoteli bagita batya Kopa Chimney ogimanyi Lugogo? Sigimanyi. Waliwo awo ka hoteli ng'ogenda kweno ground ya is it cricket? The cricket oval? No MTN something. Obakubira ku rugby. Wali akakuba kakiro waliyo zino zi hoteli z'abayindi ziri expensive ezo zitegedde ezo high class ezo. So nali ngenze nange okulya lunch. Yes. Namusangayo ne mwami Ham nga batudde. Hamis Chigunda. So bali batudde nga banyumya. Nze neningira ne ntula ne ndya okufuluma. Nengamba ono siye full figure. Nengamba kangende mubuuzeko. Ne mugamba nyabo jebale. Ebe full figure. Nangamba nedda nze sister we. Nateka mu bu jokes obo Kitegere. Then ne mugamba nsobola kwatako video nawe. Nsobola kwatako kifaananyi nawe. Bambi nava ku table eja abadde atudde. Alya natulwa nange separate ne tukwata video. Kati eyo video yali training awo wamukwanira awo. Sebo tosala kigambo tosala kigambo samukwanangako just ali wange alinga anti wange kale okay. So kati tiyakuwa kanamba awo? Of course na namba enji natogera ne ku WhatsApp. Yeah, we talk. I have numbers of many big influential people in the country. Yes. Abamanya? Oyagala abamanya? Osobola kubambulira. Okay, according when I started TikTok, I've met so far Dr. Sudhir. Yes. Dr. Sudhir, naye WhatsApp njogera naye. I've met Dr. Jose Chameleone personally first. Sabayimbi w'eggwanga. I've met Palazzo. David Lutalo mulina ku WhatsApp. Yes. We are planning to meet soon. Yes. Omulangira Suna yayimba ne Red and Weasel mjukya. Tebayimba kayimba kina kwa mini na kudata. Na bakaita na kudata. Nakula nga ni muto nga mulaba naye kati naku zino njogera naye because omulangira Suna. Yes, I Muhammad olina emyaka emeka? Inze. Soko tebele nkugambe. Guess. Olina emyaka ngana? Atwale eri. Mutulaba kubera nebirevu ne mulowooza muno tuli bakulu nnyo. Nedda. Nze I am 28 years. Are you sure? Yes. 28? Yeah. N'abantu ku TikTok media bandaba ne balowooza ono omusajja mukulu biti. Kati okimanyi mututula bwe tuti ne batulaba bayinza okulowooza nti gwe mukulu ku nze. Ate nze mukulu wo. Nedda. Naye nga bo bati bibeera ffe tukula amangu. Yes. Omanyi bazita batya off layers oba broilers? Off layer enzungu. Ndoza broilers simuko sibimanyi nnyo. Broilers bebine bijirawo ebijimuka amangu. Kati yefe ba broilers kati yemwe bachi oba off layer. Bote mukula amangu. Off layer bwe botono bwe butakola bubeera awo. Nenga yeah, that's how it is. Ffe tukula amangu kivula batufuna birevu ne mulowooza tuli bakulu. Yes, kati obaddeko n'abantu ab'enjawulo. Full figure ono. Awo mwayogera kyawo ng'ogyeko Serefi kuba tugambye wamulaba awo ne musinkana Serefi ne zikaaba. Biki ebyaddako awo akuwadde ennamba ye wali ozeemuko okwogerako naye oba okumusinkana? Togera ku WhatsApp ansindikiranga bufaananyi videos when she's at the functions. Last time when I'm meetingako yali eri ku Katwe police station. Basiba chali wange Dr. Sefko. Dr. Sefko mumanyi? Mumanyi. We muvuma ne bamusiba. Yali ngenze kumugamba please mumusonyiwe. Yes. Yaita manyi kyakola. Nenjogerako naye. Sefko ndoza ne bamala ne bamuta after 3 days. I wanna semba mu meeting but I want to meet her again maybe in coming future. Yeah. A full figure. It's a full figure but different people. I want to again meet Dr. Sudhir mulabeko. Yes. Full figure omusanga oti embeera ze? Full figure. She's a good woman? Yeah, she's a good woman. She's a good woman. But bamulaba just maybe awemula avuma bitinaye just abikola for fun. Yes. But yes. She has a caring heart like a mother. Yes. Chensobola mwogerako. And she's our presidential advisor. Yes, true. Yes. Era emirimu gyagikola bulungi. Agikola bulungi nnyo. Okay, kale. So olinze lunaku
lwaddamu kumusinkana okay tekiri mu plan if I meet her it's okay tujja kusinzikana twogere neera okay tofuna mukusomoozebwa ngujjako because wali kyotugambye nti no osanga olaba omuntu ali tali mu Uganda ali mu kiyumba naye ate nagamba gwe daye wamwe kusomoozebwa kyokola kusanze wano mu Uganda banga nali obaddemu oba otambule ogenze mu WUNO okugula nyaanya oba butungulu osangayo ebisajja awo ne bikugamba bino bye bikwana bikazi byaffe naye tebyagala ffe tukwane baabwe okitegedde kati muntu ng'oyo n'omutunuulira n'omugamba nze nga nze Muhammad personally yenze nakugaana okay mubeeramu abatakkiriza lwa culture reasons mubeeramu abayindi abatakkiriza kwanibwa because of cultural reasons naye mubeeramu n'abalala ndooza mu Uganda osanze olabyeko abayindi n'abannayuganda temuli yes mwebali nga we can say mu Uganda mulimu babi n'abalungi that's the same ne mu bayindi mubeeramu omubi n'omulungi si buli muntu kubanga nabadde mpuliza radio leero ku makya mu mawulire ndooza mawulire oba New Vision oba mu newspaper kati oli presenter n'asonaga nti no abayindi basabye nabo batikibwe mu constitution ya Uganda ng'ekitundutundu ku bo ku Uganda kati omu presenter n'agamba kituufu nnyo naye ate nabo bakkirize tubawasengamu ekyo kyo sisobola kikomentingako nnyo because nze nzaliddwa wano nkuliddwa wano passport nendaga muntu ngiina okulidde wano tugenda nga kuwantu walala wonna tegezo oli munnauganda birth certificate ndaga muntu passport byonna mbirina so lwaki mba neyingiza mu issues ebitankwatako passport ogirina teyakalubiriza kufuna passport nendaga muntu teyakalubiriza no teyankalubiriza nnyo naye just gamba ngeri wobeera brown colored white color bakubeerako ne judgment ne balowooza ono kirabika si munnauganda naye bagamba leeta documents zonna nabaleetera documents zonna kuva birth certificate nze tosobola kisanga n'omuntu mulala nze nina ID zange za class yonna P1 P2 P3 si ID zino eza class ozitegedde eziraga muno oli mu P1 zonna nazisomba nenzireeta byonna wali wabitereka ng'obirina S1 S4 certificate P7 certificate S6 certificate ndaga muntu byonna mbirina nabibatwaya ne bangamba genda oleete birth certificate ya mamawo ne taatawo nenjireeta still ne batandika okungamba genda oleete yajjajjaawo byonna tubirina nembireeta nembibalaga mpaka ne bakkiriza ne bagimpa naye temubeeramu challenge as long as obeera ne documents zonna ezikwogerako mubeeramu abajja nga tebalina documents that's a bit hard to get a passport okay ate bino ebirala kusomozebwa kyokolala kwofunye kubanga waliwo osogenda okugula ekintu ne bakulaba ng'oyingidde mu dduuka esaati yabadde y'emitwalo 2 naye kati ya mitwalo 5 ebintu ebifaanana most especially nsobola kugamba ababoda kifo kyandikutwaliddemu 2,000 ajja kugamba 5,000 okitegedde wali osanzeko obuzibu obwo nga sente zigenda wozimanyi naye waboda nakuvuga nemutuuka nakusaba sente endala era ne saawa zino okujja ku saluno ne wandege waliwo embeera bandeeterawo 3,000 waboda abadde angamba 7 nga manyi muno sibitegeera so most of the time ababoda ate okay kati obadde ogedde naye muki mu Luganda mu Luzungu of course mu Luganda nze sogera Luzungu nakugamba kuva buto nkuze nga njogera vernacular yes so badde nkyakugamba ababoda then maybe n'aba amaduuka gano ag'amasimu ogendayo oyagala simu oba oyagala screen protector ya mutwalo akugamba mutwalo 5 ate nga tebamanyi bivaayo ewaffe nebbeeyi ogimanyi yefe ba wholesalers ababaweereza nakagula laptop yange nagigulawo mu bayindi awo nze ebisinga mbijja wabweru Dubai and that is cheap okitegeera naye wano ngeri webijja wano your taxes bongeramu naye tebalina kisusula kubanga balabire mu yindi okitegeera okusomoza kwokka kwe nafuna mu outside world yeah okay so obulamu bwote bwobutambuza mpola mpola bazadde bo because bulema abanekyalo kati nze ndi wano eno banzala Masaka
Masaka eyo waliyo jjajja wange kale bajjajja bange bo baggwawo ne waliyo basinga bange waliyo abaana basinga bange waliyo sister bange ne brother bange gwe kyalo kyo kiri Jinja walinayo abantu bogamba nti no bano Jinja kati ife Jinja twavaayo I think 2004 twavaayo fenna twavaayo sikyalinayo betulinayo kyabika ba uncle ba auntie fiyo naye abasinga bavaayo mwavaayo ne mujje Kampala Kampala okunoonya future nungi okay ne Jinja waliyo future naye Kampala esinga ko Kampala yawasinga ekibuga kisinga ekyalo ekibuga kisinga kyalo so tetulinayo abantu most of us were here mwena mubeera eno kati emirimu gitambuza otya emirimu tukitambuza bati mpolampola gino gya saloon kati wano tubeera wano ku saloon ngeri wenkugambye tusala nviiri z'abasajja pozi twakyogeddeko tusobola kyogerako agenda omanyi okusala enviiri kati nga nze natandise okuyiga by the way mbadde nkyakugamba tulinayo ne training institute oba olinayo mwana myaka 15 okudaagulu wadde talina academic qualification muleete tumusomese tusomesa catering ng'omanyi okufumba mayanja omanyi okufumba manyi okufumba bino ebyabulijjo ebyawaka kati eyo tuyigiza n'okufumba mmere y'abayindi mmere y'abakorea tusomesa ne journalism guno mulimu gwokola mugusomesa tugusomesa tusomesa computer tusomesa mass communication tusomesa fashion design tusomesa okusiba nviiri z'abakyala tusomesa okusiga makeup tusomesa okusala njala mani pedicure and manicure byonna tubisomesa Mystic Training Center nayo it is a sister company to this salon Mystic eno bagita Mystic between sex salon esangibwa Wandege behind Stanbic Bank eri esangibwa Wandege yakubiri omanyi wali opposite church ya Kakani manyiyo so byonna tubisomesa osobola kujjayo noyiga nogenda n'ogulawo salon yo naawe obona ogulawo restaurant ng'omaze okuyiga catering watugambyeko waneeno nti mu biseera bya Amini bwe basalawo okugoba bwe yasalawo nagamba abayindi bave mu Uganda bikina byonna nga bwe byaliwo ogambye nti no bazadde bo basigalawo wano basigalawo mu mbeera ki because waliwo gamba nti nno abamu bagenda kukwatibwa abamu tuwulira nti no bo beesula mu nnyanja okusiza ku history saaliwo ne history kati gwe kiki oyinza okuba nga wamanyako ku bajjajjaabo kye bakunyumizaga nti bwe bagoba bakitammwe bwe babo batugoba ku neeno ekyali tabazadde bokusigalawo kyali bwe kine bwe kiti era beekweka wano oba babeera wano ona kati storage omanyiko yonna storage emanyi biseera ebyo tatange yayita n'abafuna mamange because ndoza abayindi babagoba 1972 not so 1972 bwe bagoba abayindi bababawa 90 days so biseera ebyo tatange naye yali teenager mama wange yali tali wano mu Uganda yali Kenya naye tata wange ne jjajja bonna baaliwo wano mu Uganda bali babeere wa side za Gulu Gulu so bo basigalawo omanyi ba town councils bano bakulukulu ba kibuga babayita batya LOC biki nga babamanyi tebalina mu buzibu ne babakweka so kubakweka basigalawo bino byonna byo byagwawo abo baaliwo ne bafuluma peace yakomawo bonna bavaayo baali tebakozeeko bintu kubanga ebintu byagabanwa ebintu byabayindi abaliwo ebiseera ebyo ebizimbe mataka biki byonna kati muzeeyi we talina bintu ebiseera ebyo ndowooza tata alina dduuka yangoye byonna babitwala biseera ebyo babiruutinga naye byabaawo naye kati kasita tulinamu peace tulinamu dembe ebyamini saagala tubyogereko nnyo wanga nange saaliwo simanyi nnyo history nnyo manyiko just butono kati abakyala bano kubanga watugambye kakati full figure ye temwayagala nako just buli bamukwano bukwano mwesanga bwesanzi kati abakyala abaddugavu abaawano tebakusumbuwa kubanga wano bwe tuli ku Mystic byane ebiwole ebyakabiwe ebiri wano mubirina ebyamaanyi nnyo neyo gyotambulira yonna abawala tebakusumbuwa ayinza abawala bangi bansumbuwa olaba ne ku social media bakuwandikira message bakusaba namba Muhammad can I be your friend mpa namba singa nkulaga messages zisuka ne mu 2
omanyi TikTok osobola kusindika message like direct messages wadde muntu takufollowing you can send a direct message ne munyumya waliyo balala abansindikira ebifaananyi bya buseegu ate nga ebyo bintu sibyagalirako nakusindikira ekifaananyi kye ng'ali bwereere bibeerawo ku social media but it's not a good thing me I don't like it sibyagalirako toyagala kulaba ku bufaananyi saagala ate ennaku zino njagala okulaba obufaananyi ate ennaku zino olaba ku social media buli omu simanyi releasinga noodles ebyo bya kisiru just kati tewali omuwala yakwezaayo kifaananyi nagala naye mpeerezaayo ate nga nsibyagala nkublokingirawo nze mba blokingirawo so balala bannayuganda bangi bampandikidde message singa nali wakufa nandibadde nafadda omanyi lwaki nandibadde nesiriemu kati because bangi abajja mu inbox yo nga bakunoonya waliyo twagenda kunayo mutuwayo jinja omanyi buno bukampingi obwa tenti biki ebyo muwola omu najja nayingira mu tenti yange gye nebasemu omuwola omuddugavu ngayagala kunrepinga nokuba enduulu nenkuba nduulu tebagamba nti ate kati bannaye Muhammad nga fala nnyo kati wanene Uganda ekyo bwe kibeerawo ng'omuwala yabadde akwereetedde kati gwe omulenzi n'okaayana abaliwo bagamba banaye Ugayi nga fala banda banga fala naye nze akyasinza okutegeera nja kuwangala mpaka nze nja kulinda mpaka wenja funa omukyalo omulungi mpase nse tolinge sagala bino bya kukola bumalaya bikyerwe kati Muhammad twogere mazima bino nga kinga tolimba ng'ojje kuba nabawala babakwereetera n'obagaana gwe tokwalangayo ku muwala muddugavu wa wano nabalina ku somero ng'omugulirayo kikomando kya 10 nakwagalira ddala nabalina abo bawala yakwereetera kwanga ayagala Rolex ayagala kikomando nabalina naye nga tetukola byamaanyi nga mukomawo bwe muti naye nga sawa zino twogera I'm single niwe nga olwo ebyana ebiwala ebyakabi lwaki tofunayo kimu tunawo byana bisereebu katunawo ki Gloria Bugi yani yonayimba wanchawada nyash okay nze sometime nyimba nziwulira naye manyi naku zino mu Uganda tulina abayimbi bangi oyinza n'owulira linnya lya muyimbi naye nga tomuwulirangako ng'oluyimba oluwulira naye nga tomulabangako manyi biseera ebyadda twali tumanyi bayimbi nga Bebe Cool Chameleon Bobby Wine Ragadi Megadi naye kati naku zino bayimbi bangi osangayo n'oli simanyi yeyita simanyi biki official simanyi puzzle okay amanyikiddwako ayayimba simanyi Kinkudi okay so abadde upcoming ne bajja I know maybe Liam Voice amanyi Mudra chali wange by the mbadde nerabidde okugamba Mudra chali wange we talk I want to meet with him soon also just gamba budde naye ndibadde naba meeting namugamba Mudra aje ku saloon naye ali busy ne Lil Pazzo njagala muyita wano Bibi Zanda omanyi Bibi Zanda muwulirako so nawandikirako Mr. Bebe Cool naye message chali wange njagala bonna bajje ku saloon wano batuwagireko Mate nja kuuza ekibuuzo kiri ontuna wanegana ebyakabi kinga Gloria Bugi toyinza kukyagala byane byamaanyi ebyo bwe bityo nze nkugambye abakazi saagala sawa zino maybe in the future naye nga biwala byo biniira okyanoonya ssente nkyanoonya ssente siina ssente saagala kufuna muwala ampisemu amaaso nga tosobola namugulira KFC oba Javazi omanyi bakazi bannaku zino basente singa bali badda bali bakazi badda n'omulaga love and care and time abeerawo naye wanaku zino bagalamu kasente bagala oba omutwala out omutwale ku saloon asibe enviiri bintu ng'ebyo kitegeera naye jasigamba kati ngaffe abalina mystique nze kasita nfuna mukazi njamuleeta no tumukoleko bwereere kati kikyo nakimala
yo saloon yo weri teri bino ya empire zenviri muleta bulesi wano ne tumukolako baba tamanyi kufumba ngo omuntu ali ku ssomero ngayiga okufumba antu manya kituufu abakazi abasinga naku zintu bamanyi kufumba bagala ebiwedde bagala ordering online babita batya Jumia food Glovo bye bagala naku zino naye omugambe okufumba tayagala ate bagala nnyo okusilayinga less work more enjoyment kyebagala bagala kusilayinga busilayinzi tebagala si bonna naye muberamu yes obulamu bw'obutambuza otya mu lunaku inze bwebuca ku makya bwebuca ku makya nzija wano ku saloon nentuula wano netukola some videos content and we do some live videos ku TikTok TikTok I get more than manyi ku TikTok wadobera ne followers mutwalo nkaaga si bonna muno bajja kujja ku live mulundi gumu okitegera so afuna ku like 200 viewers 300 viewers nemba nyonyolako about the saloon nemba gamba the skincare products nemba nyonola about the service of hair then after that when maiza nembitirako ne ku institute netulabako kigenda maaso netukola the same thing sometimes tutambulako ne ku field tutambulako ne ku field netugaba bu flyers obutegera the business gundi bulagabye mukola sometimes in a week maybe mberawo ku saloon like 3 times 4 times 2 hours 3 hours maximum then after that nenzirayo waka baba tuentambuza bulamu bwange ate wembera waka mbera mu editing videos bwengine okuteka ku page ya saloon by the page ya saloon ya fabajita Mystic Saloon 1 Mystic Saloon 1 baba tuentambuza bulamu bwange ku lunaku yenze head of marketing wano Mystic Saloon yenze head of marketing so I have to make sure that we try to get clients everywhere possible nechiro nkola live aida nokujoininga live zange za chiro lwaki joininga nyakujoininga kati nkitegedde nkolanga live chiro ate chiro kuberako bantu bangi nsobola kufunako n'ebantu 3-4 abantu ku TikTok baba bangi nyekiro nempisawo obulango bwa saloon ate another thing techingano I also get advertisement bantu balala companies ndala kitechingana tebaninako buzibu tebaninako buzibu okubukola naye waliwo bantu balala bakuwa advertisement nenga bagala kunyigiriza nga bano bayimbi nze nkuwa example afulumiza akayimba kugamba MUHAMAD mpisiza aka challenge omugamba kale mpaye mutwalo 10 nakuyisama amaaso nja kuwesa mutwalo 3 aba mayanja kubanga lyo maze ngondaba nga nkikuba ku TikTok siri kwewana muno ndi wamaanyi nnyo naye muntu nganze the brand gentle sekwawe followers benina so batya kungamba mutwalo 3 abakujoga bujozo oyo naye kale mulimu abayimbi abatalina ssente kale mulimu abava ennyo nga kati nga upcoming okitegeera naye pozi ngojja kuba n'abanene abana banene balina ssente mubeeramu n'abaana banene abakugamba nja kuwa 3-5 awo yaba alimba so tufuna investments ndala from different companies ate ng'okimanyi nti nno bali abalala ne batikitoka bannamwe bali abalala ate bo babawa ssente nyingi kubanga waliwo batikitoka abamu n'owulira nti no muyimbi yamuwadde $5,000 kola challenge $3 2 nze ba tiktokers nange bannema katulaba ne wano ku saloon nange ndi tiktoker ndi tiktoker ne wano ku saloon nononya tiktoker ngoyagala muleta akolere ntera baleta akolereyo video ateke ku page bakusaba 5-6 zona zaki okitegeera ninga agenda koleyo challenge emu babiri just omuyise ku saloon oyisewo kalango ayagala mutwala 5 mutwala 4 muyigo oku appreciating kitono kyebakuwa si buli omu asobola kuwa ife tetugaba ezo muno 3 oba 4 no tugabako ekibeerako but naye nga teseziyitiridde nnyo seziyitiridde nnyo jukira TikTok tetuli celebrities we are just famous okitegeera bantu ekyo kintu kyebatamanyi bantu balowooza ofunyeko followers ofuuse celeb okikubye nnyo enaku zino ndaba mulimu TikTok siri kubanyoma muno kati balina ne managers TikTok nga alina manager
tebanvuma nze njogera mazima TikTok akaina manager ngomu nga nze mwenyini mukubira angamba this is the manager of this one. Muhammad, nalako ba TikTok abo bagende eyo eggulu ewa Genosali Musale naye mu kifaananyi kye nalaba gwe saakulabamu lwaki tewagenda tewamanya tobyagala ati saamanya tewali yaŋŋamba bantu bala maybe beyagalizako okukubo but for me it's okay wadde saagenda I'm okay with it manyi wabeera events ndala ne batakutegeeza betegeeza bokubo maybe balinayo kigroup kyawo naye that doesn't define all tiktokers in Uganda okimanyi mu Uganda tulinamu tiktokers bangi bayitirivu nnyo naye most of the time those olaba just group emu yebegenda mu buli events not so so maybe bo nga bo balina group yabwe gye baagala babeere nga batambula bokubo bokka nange nagenda basudiri nange nagenda basudiri nagenda nzeka so it depends depends shabika tebanzijukira but it's okay singa bucha kumacha ne bakutwala singa bucha kumacha ne bagamba nti ogenda wa Genosali Musale n'otuukayo kiki oyinza okumugamba wa Genosali Musale sijja musaba sente nja kubanga mugamba atukolera investment singa ngenze nzeka nja mugamba nkolera investment waya business waya anything kusaba sente ogenda zifuna oziri ozimalewo naye olina okuteekawo kintu ekijja okuwangala maybe wanaakuwa omulimu when of these big companies wanaanfula accountant we oba biki nze nasomako noba accountant nasomako oli accountant ne bantwaleeyo ne bampa omulimu nkola. You have to see a long run thing, not just sente at that moment. You know musaba kintu ekijja okubeerawo for so long. Abasinga bwe bagenda basaba sente ganti jeno ndiwe bampeye milioni 5 abamu 10 ne bamuwa naye ate bazimuwa atogenda okulaba ngate nga ebbanga liyiseewo ate nga yeetaaga ndala nga toli kye yakola. Nze wengenda nja mugamba nzigwirewo restaurant nga nnene. Nze personally okay. Ebya catering mbirimu nnyo nabyo mbyagala nnyo so dream yange yali okugulawo restaurant in case ngenzeyo wasajjeno salem sajja mugamba nzigwirewo restaurant of course ejja kusigala ngeleeta sente tezijja kugwawo bali abasaba sente bajja ne bagenda ne badigida ne bagenda mu clubs ne banywa ne bazimalawo okitegera so that's all I can say nandi egombe n'okulaba ne his excellency face to face personal Mwami Museveni retry nayo eri called Kampala ete bankiriza gendayo kuba naye kifaananyi ate nga nali just muscle singa nfunayo chance oye gwe nsinga okwagala ate Bobi Wine oye mwagala nga muyimbi mwagala nga muyimbi ebintu bya politics birimu nnyo so okay actually according to what I hear amanyi naye amanyi Bobi yang chali wange Bobi yang omanyi Bobi yang chaliwo chali wange mumanyiganye one on one we talk naye yamanya ku TikTok nga buli omu nga wala sudiri yamanya ku TikTok biki ebyo Bobi yang chali wange so I've been talking namubuuzako naye Bobi Wine amanyi na musajja gwo saaga twali mu motoka nagamba kati olaba n'abayindi batandise okwogera Luganda olaba ne MUHAMAD ayogera Luganda yayogera ku linnya lyange olaba te Bobi yange yangamba so kinzizaamu amaanyi okulaba nga big people mu Uganda nga bakutegeera bantegeera kitegeeza kyenkola kibasanyusa ne Bebe Cool also is my friend nze sirina side oba kino I'm not into politics just abantu bonna babeere ng'okolagana nabo beere nga nkolagana nabo and I'm a free humble person olaba ne TikTok posting politics sivuma abantu siwemula just gamba naku zino mbadde ntandise okuvuma abantu mu comment section abakusumbu waabo abakulumbalumba nga bakisusizaamu when sometimes obeera n'obusungu nga ne stress nogamba ono kamuddemu waliwo reply ginaddamu reply yafuna 700 likes just ka comment omanyi ka comment ku TikTok yafuna 700 likes because baji bakumanyidde kukola ekyo yajja n'angamba you're speaking Luganda, let Idi Amin come back and see you speaking Luganda. Kati inze ne mugamba
kati labono ntondo n'obunaku bwe bumuluma mwayo omuntu alina ennaku abeera n'entondo namugamba you should be happy we are promoting Luganda yes video yali nze nono omuzungu no gwenkola naye gwe bayita nancha namugamba you should be happy we are promoting Luganda instead of abusing namugamba ntondo n'ennaku yekuluma kati bantu baseka comment yafuna replies nyingi ngo n'Oluganda omanyi duwandi manyi olutypinga sure and typinga bulungi ndusoma bulungi yeah nsobola kusoma Luganda nsobola lutypinga n'okusomero olaba kusomero Luganda yali compulsory senior 1 to senior 2 naye nze sisomangako Luganda just Luganda lwange lwa natural just natural naluyiga okusoma n'okulwanika naye silusomangako kusomero naye ku senior 1 paka senior 3 lwali compulsory ate nga si attending ako class n'emu ya Luganda okay mere kyesinga okuwomera gy'osinga nti njagala nnyo okulya kino ne kino wano wano mu Uganda mmere z'Abaganda oba in general local food ntera nnyo okwagala luwombo lwa nkoko nze njagala nnyo nkoko luwombo lwa nkoko ne matoke maybe ngogaseko ne mboli lumonde yeah then chenyanja gunde sorry ne mulokoni manyi nteragenda nga eri mu wino kigere kyente nteragenda nga eri mu wino eri munda oyitamu mu wino omwo nengera n'ogenda n'olya nendya batula ne batandika okukwata video ate nga zisifaayo Muhammad wa TikTok omulambo oje n'ogula mulokoni nemugamba ate emmere ebeera mmere tewayi kyakuswala okitegera balowooza muno olinako followers bantu bakumanyi tolina genda mu bifo ng'ebyo nedda nze osobola okunsanga ntambula ne mu town nga ndi ne mu sapatu just eno message engezako kuyisawo TikTokers tebalina kweraga nnyo you have just be but TikTok abeeraga bamanyi kino bakabi nnyo olaba kati Muhammad nga bwe nakubidde sino gamba omanyi njagala tusingane tukole interview ne twogera bulungi nnyo nobeera nga twogerezeganya TikTok omulala aba w'amaaga nti sinabudde nja kukubira omulala ajja kusaba sente mpayo ku sente mpa mafuta mpa ku sente tusisinkane okitegeera mafuta ate nga talina ne pichi wadde ngayagala mafuta nomubuuza amafuta oyagala gakigwa talina yadde pichi banange so ba TikTok by the way Muhammad kyogedde bakiyigireko era bakitwale TikTok mukama bakuyamba nobeera nga video zo zikubye nga baziraba teweefula wakabi nnyo teweeraga bihambo ate yenze nandibadde neeraga omanyi lwaki lwakala yange yes lwakala yange nandibadde neeraga ate okola ekintu abantu kyebatasuubira okwogera Oluganda yeah so olaba just njogera bwogezi video nekikuba naye kati omanyi plan gyendina next plan njalatandika zanya Rio skits nga bano bajozeze bazanya chakala oziraba okay by the way nze I'm a professional actor as well. What did you mind? Na acting ako na Pal Magic. Are you sure? Yeah, I was with them in a pilot. Many pilot series. Pilot story bitegera. Oh, pilot series. Ntera kola Pal Magic. Ne kuluke bintu bingi. Okay, pilot series kitegeza nga series egenda tandika obutandisi. Acting what it is about, kati juzi na acting n'aba ino program bagita bateno ya Pal Magic sanyu kwagala I acted with all of those actors bagina ku featuring a new program so in December they are going to release that pilot singa pilot eisem nganange bachanjagala baja kumpita mbere mu program yonna okitegera naye pilot ya soka na featuring amuko ya flopping ya Gagano my DSTV no approving DSTV has to approve so DSTV has to approve but they didn't the first one they didn't approve so I'm telling you I'm a professional actor and so acting bantu banda babula just mama dayogera bogezi but I can do a lot of things acting okay playing football my hobby is also football nakapira nkasamba abantu bali bakugezaako ng'owulira
nga bamanyi gwe Oluganda toluwulira tumanyina kulwogera naye ne bakwogerako ng'owulira. Yeah, biseera bingi naliko mu restaurant abawala babiri bali kulya mmere ne bagamba ne batandika okungera agamba labona omuyindi ayina enyindo empanvu eringa ya mbaata omanyi mbaata after some time bagamba nyabani gwe mumanyira ne batya ate nga ye enyindo yali esitaminga ya kikere nemugamba yange eringa ya mbaata naye ye esitaminga ekikere ate ani gwovuma basirika tebanziramu basasula bill ne bamala ne bavaawo bantu bamanyi okugeya nga bamanyi tomanyi naye ennaku zino abasinga bayindi bazungu boogera Luganda n'abazungu balaba ennaku zino batandise okwogera Luganda ono omukyala gwenkola naye kati waliwo noono simanyi avuga booda omutegedde muzungu simanyi booda biki muzungu booda muwale ne shout out laba atambula bigere mu mazzi makyafu tomulabangako so Uganda is so welcoming kyembadde nkugamba omuzungu okusobola kukola content webato nga atambula bigere nga gye musaati mu town so Uganda is a nice country bakyanjawulo yes okay so woli emirimu gitambuza bulungi nnyo tolina tabu yonna tewali tabu yonna ono yeah just pushinga mpola okay wagambye enviiri oli mu kuyiga njagala bwe naaba nkomyewo waneeno nga tugenda kukola njagala nja kujja enviiri zange enkulu njagala gwe obunsala lwendiba nkomyewo of course nja kusala n'abakyala bangi bangamba wenzija mama njagala yigo obansiba nviiri naye kati bagala kukwana awo bayaayi era bajja kunkwana bagala kukwana awo bayaayi era nze ngenda bali ku institute okuyiga okusala nviiri era bwemala kuyiga ojja kujja wano tusale okay ndowooza era kwolwo lwendi bankomyewo ne gundi njagala tutaani mukwano gwoyaani mukono gw'omuzungu ono nancha njagala nancha naye abeere olwendi bankomyewo naye twogeremuko naye ekitegeeza nancha naye oluzungu alwogerera ddala nga bwolwogera alwogera bulungi so awakomawo wano njamuwa appointment tulabe ddi wasobola okujja wano akome wano oyogereko naye naye asobola lwogera bulungi Oluganda n'oluzungu alumanyi okalwogera naye akyalinamu broken kati kubanga otuba tugambye wali eri nti nancha yajja namba naddayo n'agenda kati eyo Oluganda yaluyiga atya nga tabeetera ddala muno okay agamba yajja wano 2019 nabeerawo myezi 7 we yaluyigira manyi bazungu balina ambition okuyiga ekintu alina n'akatabo yali awandikanga bigambo bya Luganda so 2019 just myezi 7 ng'ayiza Oluganda lwayogera n'addayo n'amala n'akomawo 2022 kati 2022 okukomawo nga atandise okulwerabira neera naye kati n'abeerawo mwezi 6 n'abeera perfect n'addayo 2022 nga egwako yakakomawo just nakusatu mabega naye still ali perfect yes okay kale Muhammad bingi byetwogedde naye nga atulaba kwembozi muyo gye tusinzidde wano ku Mistake Saloon so wetulunako olwaleero twalize emboozi ne Muhammad mu kifo kino waakola ate yena ayagala kujja wano okundaba kukola TikTok videos bagamba woli tolina tabu yonna so abeerawo kasita mukola appointment abeerawo musobola musokukwasaganya bulungi ensonga videos nezitambula kikyo wali agadde okugamba omuntu atulaba munna Uganda akyoga nti njagala obubaka kiboyagala okumuwa kyoyagadde omugamba ku mirimu gyo gyokola ne ku mbeere za bulijjo ndozo sina bingi byakwogera just muna Uganda mu advise emu mubeere hard working muve ku njayi muve ku mayirungi manya ba youth bangi batandise okwononeka okugenda mu ghetto life naye eyo tubiveemu tutandika okukola tuleka okukaba bwavu just mukole hard work musavinge sente mukuleyo business katonda ajja bateeramu mikisa totulaawo nolowooza muno ogenda kusaba busabi katonda akusuulire sente kuva waggulu just put hard work everything will happen that's all I can give the advice to the Ugandans kati ejjinja mwavayo tukyalina kyalo
nyumba weri jeri ejinja jeri naye tetugenda twagitekamu abapangisa naye oloza nyumba ze ziproducinga sente nyingi si nyingi eri mujija mu town oba eriko munda eri mu town nyingi ku main road naye si sente nyingi ku mwaka singa wano Kampala naye nyumba weri kyapa buli kimu tukirina twagala n'ogitunda yagala gigula mujinguze sente meka tugitunda milioni 4 mugira mulindamu laba eri 100 by 100 100 by 100 etude ku 10 ku 10 ziri nyumba mulundi ebiri nyumba 2 omanyi zino nyumba z'ebyalo like maso waberawo duka wano waberawo nga diro mabega boys quarters ezo nyumba zitegera so it is 2 units ziri units 2 ate obazeezo obalirako n'ettaka jukira land naye appreciating te depreciating so wokugamba milioni 3 ngamba olinda muti wenditukira tokujja okugula zijja kuba zeeyongedde kale toyanzege bibyo ebyolwaleero byetusobodde okwogerako ne Muhammad ndowooza emboozi ebadde nnungi nnyo ku ebyo tugezezaako okwogera ku emboozi mu UG olwaleero tukwagaliza birungi byereere just subscribinga ku emboozi mu UG gwena tanaba kusubscribinga tubeere nga tutambula bulungi nnyo na buli nsonga yonna gye tuba tukoonako okulaba nga tutambulira wamu Muhammad nsanyusa okukulaba tulabe maybe next time sobola kuyitanira n'okomawo nokutetukola interview na so another last message guys musobola tusanga wano ku Mystique Between Sex Saloon one day behind Stanbic Bank tukola nviriza abakyala nviriza abasajja makeup pedicure foot scrub tulina ne institute esomesa bino byonna catering journalism tusangibwa one day ku Biri Institute okuliraana church ya Pastor Kakande. Yes guys. So last message yange mwebale nnyo abatulabye kale toyanze subscribing atanaba kusubscribinga atuberenge emboozi zonna zetuteekayo ozifuna gwe ziba zisobokerako nze Geoffrey Mayanja kwagaliza kaseera akalungi. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774524847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku
0774 52 88 47. Don't stop until something happens.